Kanso tukwaniriza ate weebale eddakiika z'otuwaddeyo okubanga tukufuna ku mukutu gwaffe. Okusookera ddala tubadde tusaba obuze ku batulaba. Abatulaba mbalamusizzaako nnyo. Mwebale nnyo gye mutuusaako engalo. Katonda yeebale okusigala ng'akyabakuuma. Naye mbakubiriza musigale nga mukola bannange temussa mukono. Mwebale nnyo. Kanso twadde tuli awo amawulire ne gatandika okutambula agabadde ag'okukwatibwa kwa eyavuganyako ku bwa pulezidenti omukulu Kano Dr. Kizza Besigye. Naye okusookera ddala yakwatiddwa n'aleetebwa ne mu kkooti. Naye abantu abasinga bandyagadde okumanya gavumenti eba esobola okugenda n'ekwata omuntu mu ggwanga eddala mu mbeera eyo kati nga bwe tulaba nti oba oliawo waliwo be tulaba wano tugeze aboogera ku gavumenti n'amala n'agenda mu ggwanga eddala nekibeerera kizibu gavumenti okumukwata. So mu mbeera gye twalabyemu Kano Dr. Kizza Besigye omuntu yandyagadde okumanya kino kiri kitya kuba bamugye mu ggwanga lya Kenya. Gavumenti esobola okukwata omuntu ali mu ggwanga eddala singa eba egoberedde amateeka n'emitendera egiyitibwamu. Erimu ku makubo ago gye tuyita extradition to extradite. Mu lulimi Oluganda sirina kigambo kituufu kyakukozesa naye okumujja omuntu oyo okumujjayo mu nsi endala kuba waliwo n'ekigambo ekirala eky'olunyaanyi embeera ekitegeeza okumujjayo ng'ekigambo deportation okumuzza. Naye kino kyenjogerako kye bayita extradite okumujjayo. Wateekwa okuba nga waliwo endagaano eyakolebwa wakati w'amawanga abiri, eggwanga lino erimujjayo n'eggwanga liri gyali. Omuntu ono ateekwa okuba nga mumenyi w'amateeka nga yamenya amateeka mu nsi eno kati ngadduse okugenda mu nsi endala. Ate nakyo newankubadde wabaawo nga waliwo endagaano eyakolebwa era bateekwa kumala kuyita mu kkooti ey'ensi eri gye bamujja. Nga boolaba mu musango gwa Jamiru Mukulu bwe baazuula nti yali ali Tanzania ne bagenda ne basaba aba gavumenti ya kuno nga basaba gavumenti yeri gyali olwo ne baggulawo ne batandika emitendera egyo nga bayita mu kkooti. Kkooti ye Tanzania yatuula Kisitu eyo gye baawuliriza ensonga okumatiza gavumenti ya eri ne kkooti okukakasa nti ddala omuntu ono emisango gye bamuleetera waliwo emisango gye bamuleetera gye baagala omuvunaanira wano ebyo tebyabaddewo. Ekirala nti n'okumuleeta egigambibwa okuba emisango gye bamututte tebalina buyinza kugiwulira kubanga kkooti ezaakuno ezifuga kuno obuyinza bwazo bukoma kuno. Kale ne bwe tubanga tetuwakanyiza buyinza bwa kkooti eyo abaffe kkooti eyo yerina obuyinza obw'ensi yonna nti ekyo ekituuseewo mu kitundu kyonna mu nsi yonna esobola okubanga ekiwulira. Kkooti erina obuyinza naye eba n'ekkomo ku ebyo byokka ebiba bigikwatako kuba totondawo bitonde wabula biba byatondebwa obuyinza obwo buba bwatondebwawo amateeka. Kati kkooti yakuno ey'amagye erina obuyinza okuvunaana omuntu ku ebyo ebiba bikoleddwa mu nsi endala ngamba ng'eya Kenya nga naye emisango egyo sigamba nti buyeekera. Kanso twogere ku misango egyamugguddwako. Mugimu twalabyeko kugambibwa nti yasangiddwa n'emmundu. Kino simanyi omuntu ayinza okwebuuza oba nkireete ntya naye ekisooka kale ebyo byakuteebereza bikyali byanjwanjwa. Bo bwe bawaaba naye omuntu yenna avunaana omusango aba eteeberezebwa obuteeberezebwa nti yazzizza omusango so si nti yaguzizza. Naye ensonga weeri
bw'obanga omusanze n'emmundu ng'ali mu nsi y'eri n'eri mu nsi y'eri ebimenya amateeka wano ne mu nsi y'eri bimenya y'amateeka singa okyalewa muganda wo ebungereza ng'ayina emmundu ze ne bakulaba ng'ozikutte ne baweereza oba obutambi mu Uganda olwo osobola okuvunaana omusango gw'okukwata emmundu ya muganda we ebungereza ng'ate tewaliwo tteeka ligaana kukwata mmundu ebungereza. Amateeka agafuga kuno malala n'agafuga mu nsi eri malala. Olina okubaako wookoma endege tevugira mu mazzi. So waliwo obumenyi bw'amateeka bunene ku ngeri gye bamuvunaanamu. Twakulabyeko wabaddewo ku saidi y'abannamateeka steps ki oba oliawo ezigenda okuteekingibwa okuba nti afuna eddembe lye? Tukyefumiintiriza, tukubaganya ebirowoozo, tusala entotto ku kkubo ki eriba likwatibwa. Kuba ekisooka abo bantu ba bulijjo ba civilian tebakola ate tebakolera kitongole ky'amagye kuno. Kooti etaputa ssemateeka yamala dda okusalawo mu musango gwa Honorable Kabaziguruka Michael ng'awawaabira Ssaabawolereza wa gavumenti ya kuno. Kooti etaputa ssemateeka, abalamuzi abasinga obungi basalawo ne bagamba nti abantu ba bulijjo abatali bamukwata mmundu kimenya ssemateeka okubeera nga bavunaanwa mu kooti y'abannamagye. Naye Ssaabawolereza wa gavumenti ya kuno bw'amala okumeggebwa omusango ogwo yajulira. Okujulira kwe tekunaggwa kusalubwawo kooti ensukkulumu. Ate teyakoma okwo, yasaba ekiragiro ekya stay of execution nti kooti tessa mu nkola byasalwawo kutuusa nga okujulira kuwuliddwa. Nabwe kityo okukandaliriza okuwa ensala mu musango ogwo kyekiwadde omukwesese abafuga kuno okusigala nga bakyatwala abantu mu kooti y'abannamagye. Tukyasala entotto. Ekirala, kooti y'abannamagye yawulidde okuwakanya nti empaaba eno tesaanye kujja wano neewa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Desemba okuwa ensalawo yaayo. Nabwe kityo ekyo nakyo kitukugiramu kuba tosobola kusala lutindo nga tonnalutuukako. Muzimu era mugamu ku mawulire ge tufunyeeko kitegeerekise nti bannamawulire omugendagendako e Kenya okwebuuza. Simanyi kino kituufu kyokuva ku saidi yo. Kino ekyabaddewo ku luno si lwe kyasoose okubeera. Waliwo era abatambulira mu kkowe lyerimu ne Dr. Kizza Besigye 36 abaakwatibwa mu nsi y'e Kenya y'emu mu kitundu ekiyitibwa Kisuumu abaali bagenze okusoma oba babakugule mu ngeri y'okukozesaamu emitimbagano. Baabayoola bangi ba musaayi muto ne babaleeta ne babakomyawo wano ku nsi y'obwabwe era ne babagulako emisango gy'obwannalukalala ne batwalibwa mu kooti eya International Crimes Division of the High Court. Era nga babavunaana ebintu ebyekuusa ku butujju. Kale nabwe kityo wabaawo okwemulugunya okwakolebwa ku High Commission eya Kenya wano mu Uganda naye baasigala nga bali kyesirikidde muzigo mu ttimpa. Tulowooza nti kyetaaga okwemulugunya okwo kwongerwemu amaanyi. Gavumenti y'e Kenya eveeyo eyogere ddala kituufu obwetwaze bwabwe bwalinyiriddwa sovereignty. Nti abafuga kuno bagenze ne basindikayo abakwata mmundu ne bayoola abantu nga yo beebase bwebasi batyo. Bwe bataakikwateko mu ngeri ey'ekisajja kikulu kijja kutaataaganya enkolagana wakati wa Kenya ne Uganda. Kuba oba oliawo ebyo ebikolebwa biyinza okuba nga birungi wakati wa William Ruto ne General Museveni afuga kuno. Naye ate tebagenda kubeera mu buyinza ebbanga lyonna bajja kutuuka baveewo. Ekirala kitaataaganya enkolagana yaffe ng'abeetabira awamu mu mukago gwa East African Community. Tulowooza nti waliwo ekirina okubeera embeera efaanana bw'eteekome.
Kanso nga tumaliriza bwe tulengera arrests nga zino kino tekiteekawo bunkenke naddala wali we tulaga mu bantu naddala ku side ya opposition we tulaga wali mu biseera ebyakabuto. Obunkenke bwabaawo dda era weebuli wabula busobola kweyongera bweyongezi kubeera ne mu biseera biri ebyayita gwe tokimanyi nti abantu bangi baalumisibwa ebivu twabadde tutunuulira aba NUP nga bajjukira abantu abattibwa nga 18 ne 19 omwezi gwa Novemba mu mwaka gwa 2020 abantu bangi baafiira obwemage mu nsi yaabwe kyokka gavumenti yakuno neerumiriza negamba nti abantu 22 be bokka abattibwa nga battibwa mu bukyamu naye nabo tebaliyiriranga ekitali kituufu kyokka mu ngeri y'emu n'abo beegamba nti baali bamenyi b'amateeka ffe tugamba nti teyalina kubatta baalina kutwalibwa mu kkooti ne bavunaana bwe baba baalina omusango gwe balizza kyokka era gavumenti y'emu eyaku netta abantu n'abo abali ku mpingu tugambe gwe tokimanyi nti Seeka Kirevu baamutta nga musibe empingu tokimanyi nti nno Sebulime baamukuba amasasi ne bamutta nga bamukutte be bamuyina tokimanyi nti nno Zebula Mando baamukuba ebyasi nga adduka n'okudduka ne bamutta kale kyewuunyisa nnyo nti amagye gawono omwami aliko kaakano agagambibwa nti bakugu nnyo baasoma n'okusoma okusinga bannaabwe be baddira mu bigere bwa Amini n'Obote ate tebatyobodde ddembe baweeweeta mpisi kundi kale nabwe kityo ebyo ebikolwa bikyajja naye abantu b'eggwanga lino mwesibe ebbiri nga musuubira embeera efaanana bwete ey'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ne demokrasiya. Abantu ba Campaign North bakulinze 2026 abantu be Campaign North mbatumira nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala emirimu gye mukola ngiraba ate mbeebaza n'engeri gye munnyanirizamu bwe mba ntuuse gye muli nsiima nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala.